Nkwaniriza nnyo nze Geoffrey Mayanja webale kundaba yonna gy'osinzira okundaba. Kwembozi mu UG olunaku olwaleero of course amawulire gazze gagalaga nti gavumenti ya Russia eddukiridde ejje lya Uganda erya UPDF n'obuyambi obw'ebyokulwanyisa ebibalirirwamu ensimbi obukadde bwa dola eza Amerika 53 era nga ku lwa president wa Russia omukulu Putin omubaka wa Russia mu Uganda gwe bayita Semivolos yavuddeyo nga alimu ne President Museveni n'amukwasa ebyokulwanyisa omuli tanka z'amagye ennwanyi n'ebyokulwanyisa ebirala bingi ne bimukwasibwa side awo era nga President Museveni yeebazizza nnyo Russia olw'obuyambi obwo obwamuweereddwa oba obwaweereddwa gavumenti ye n'agamba nti no kano ke kamu ku bubonero mbu obulaga obwasiruganda obuli wakati wa Russia ne Uganda. Naye bwe tutunulira nga butuze tutambula nti ebiseera ebisinga amawanga ago agateetera ne Mwami Museveni oba gakkaanya n'enfuga ya Mwami Museveni oba n'enkulembera ya Mwami Museveni nti ebiseera ebisinga gavaayo naddala mu kiseera nga kino kye tulimu ne gateekawo obuvujjirizi buno nga si bwa nsimbi, obuvujjirizi nga si bwa ddagala lya malwaliro, obuvujjirizi nga si bwa byakulya, wabula obuvujjirizi buno ebiseera ebisinga bubeera bwa mmundu, bubeera bwa tanka, bubeera bw'ebyo ebyokulwanyisa. Kale ne ku mulundi guno gavumenti ya Russia evuddeyo era neewayo nga bwe nkutegeezezza ebyokulwanyisa ebibalirirwamu dola za Amerika 53. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okwebuuza nti kano kaba kabonero ki eri bannansi. Nkugambye nti ebiseera ebisinga buli tubeera mu kiseera nga kino ekyokulonda ekyokunoonya obululu gavumenti ez'enjawulo ezikanye ne Mwami Museveni bavaayo ne bateekawo embeera bw'etyo. Abamu ndabyeko nga bagamba nti kino kikolebwa oluusi okuteekawo embeera ey'okutiisatiisa eri abo ab'opozitioni n'abantu ba bulijjo oba oli awo abatakkaanya na gavumenti ya Mwami Museveni. Era nga bino biraga nti kino kye kikoleddwa ne ku mulundi guno okuteekawo okutiisatiisa n'okuteekawo obunkenke naddala mu kiseera nga kino ekya kampeyini nga twolekera okulonda mu 2016 oba mu January 2016 wa 2026. So n'olw'ensonga eyo nga bwe nkutegeezezza nti abantu bangi bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe era ne bakuba ttooki mu nsonga ya Russia ku kino kyekoze ku mulundi guno era ne mu kiseera kino. Ebyokulwanyisa bino nga bwe nkutegeezezza Mwami Museveni yabyaniriza ye kennyini, tatumye yeesitukidde naye ye kennyini yasituse okulaba nga abyaniriza. Era mu mbeera y'emu Mwami Museveni atongozza n'ekifo awaddaabirizibwa ebyokulwanyisa mu nkambi y'emu, ekifo ekiyitibwa Major Repair Facility. Era nga bino byonna byadde bigenda mu maaso nga ne minisita w'ebyokwerinda naye waali abyota buliro. Mwami Museveni amaze okwaniriza ebyokulwanyisa omuli zitanka, emmundu n'ebirala okuva mu gavumenti ya Russia ekulemberwa omukulu Putin. Ebyo nga matadde ku mabbali olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bitundu bya Lang'olira gy'abaddeeyo nga kuba kampeyini ye eza wiiki ey'okutaano azitandikidde sayidi eyo erira era nga bwe kyali ebusiya ne ku luno abaana baavuddeyo nga bayitirivu nnyo ku makya we yasuze ku woteeri bwe batyo ne bamuzuukusa era nayogerako nabo era nga bwe walaba ekyali ebusiya ku woteeri we yasula ne ku mulundi guno era bwe kiba. Today the whole day we are with you, I am with you. We shall first go to Lila district and we talk to the people there, and after we come back to the city.
obungi bw'abantu nga bwe bali e Busia ne ku mulundi guno bw'ogerageranya Busia yasingako naye nga ne ku mulundi guno olaba nti era bakoze ekikolwa kye kimu era emiridde ku balukoni waggulu olunaku olwaleero nga bulaba embeera bw'eri awo n'ababuuzaako n'abawuubirako nga bulaba embeera bw'eri. So ng'abaana b'e Busia bwe bakikola n'erira bwe bakikoze olunaku olwaleero. Obadde obuvidiyo badde busaculatinga wiiki eyo ng'ali mu mambuka eyo nga bulaga nti oba oli awo Kyagulanyi Ssentamu eyo tayagalwa, talinayo buwagizi, talinayo maanyi, naye ate embeera ebaddewo olunaku olwaleero erira eyongedde okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi agalina mayitirivu mu mambuka. Era kino kijjeewo ebizze byogerwa ebbanga lyonna nti Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwagizi bwe buli wano mu Buganda n'ebitundu ebyetoolodde Buganda okuli Busoga n'awalala awatali kusukka nnyo mu Buganda, nga bagamba nti mu mambuka eyo n'awalala talinayo buwagizi. Naye oba oli awo nti ebbanga lyamaze ng'atabala mu mambuka, bw'olaba nti wiiki eyo nayo nga bw'etambudde ebbanga lyamaze mu mambuka n'okutandika n'olunaku olwaleero nga bw'abadde erira nti obuwagizi bw'abadde nabwo buno bwongedde okusirisa n'okusiba soloteepu ku mimwa gy'abantu abavaayo okugamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu obuwagizi abulina mu Buganda wokka, mpozi n'okwetooloolako awo awatono awo mu Buganda. So okusinziira ku bantu abalabiddwako olunaku olwaleero n'engeri gye bamwanirizaamu naddala nga atandika okuba kampeni ze ez'omulundi ogwokutaano, olaba nti bataddewo embeera n'okulaga amaanyi. Babadde nga bakikozesa akasonso okugamba nti mwaboogera bino nti Kyagulanyi Ssentamu talina buyinza, talina maanyi, tegamba nti abantu beyo tebamutegeera, bamumanye n'yokka mu Buganda. Babadde nga basindika akabonero akalaga nti abantu abo biboogera oba oli awo si byansa, bateekawo obulimba na propaganda okulaba nga bavunza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino nga tukijja ku buwagizi obulabiddwako esayidi awo erira gyabadde olunaku olwaleero, era nga ne vibe yonna nga bwebadde n'embeera nga bwebadde, abaana nga bwe bamwaniriza, abaana engeri gye balaze vibe, abaana engeri gye balazeemu essanyu, kikumala bumaze okulaga nti Kyagulanyi Ssentamu si wa Buganda yokka, wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ateeka okuba nga wa Uganda yonna. Era nkutegeezezza nti ekyo kisangulawo ebyo ebizze byogerwa, kubanga tulabyeko ffenna nti wonna wabadde agenda okuva kampeni zino lwe zaatandika. Ffenna tujjukira bulungi nnyo nti kampeni ezitandikira mu bannaffe ab'e Busoga region gye yazitandikira eyo, era Abasoga ne bamwaniriza bulungi nnyo, Abasoga ne bamuwuliriza bulungi nnyo. Gye yava e Busoga n'ajja wano mu Central n'agenda Emitiyana ne yeeyongerayo eyo n'atabaala eyo yonna, ng'era abantu bamwaniriza bulungi nnyo. Era naye kennyini akyogera nti abantu ba Busoga baali mpagiruwaga kubanga gye yaggulirawo kampeyini ze, naye kennyini akkiriza nti abantu beeyo bamwaniriza bulungi. Kati bwe yava eyo neyeeyongerayo n'agenda yonna gy'agenze ng'atabaala, olaba nti abantu babadde bangi abamwaniriza mu ssanyu ery'amaanyi, newankubadde nti afunye okusomoozebwa okukumuyisa mu byalo mu makubo amafu n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Naye kino kyongedde okulaga nti Kyagulanyi Ssentamu oba oli awo obuwagizi abulina bungi nnyo, kubanga nga bwe nkutegeezezza nti ffenna tubadde tujja tugoberera, ffenna nga tulaba gy'ayisibwa n'embeera gy'azayiseemu, nti tugezezaako kulaba nga oluusi abasirikale bateeka emisanvu mu kkubo, newankubadde nti no egimu abadde agezaako okugibuuka n'ayitawo n'atuuka kampeyini gy'agenda zikubira, nti naye ebiseera ebisinga tulabiko nga bagezaako okumutangira. Naye mu kumutangira n'agezaako okubuuka emisanvu nga bagezezaako okugibuuka, nti era abantu be bamuyambye, era atambudde n'abantu, era abantu babaddewo nnyo okumwagira mu buli mbeera yonna gy'abadde alaga. Kale no n'olw'ensonga eyo Kyagulanyi Ssentamu kino kyongedde okulaga gy'abadde olunaku olwaleero erira, era ne gy'abadde ebbanga lyonna kuva lyatandika okubeera mu mambuka omwo nga awenja obuwagizi, ng'awenja akalulu. Kino kyongedde okulaga nti Kyagulanyi Ssentamu amaanyi n'obuwagizi tabulina wano wokka, wabula ne mu bitundu ebirala
ebyetoolodde eggwanga era nga tulinze okulaba. Waliwo yaŋŋambye awo n'aŋŋamba nti Geoffrey kale bw'aba nga alina obuwagizi agendeko embalala tulabe bwe kinaaba. Naye nga njagala okujjukizaamuko recently wano bwagenze embalala okugulawo woofiisi eyo kubanga byamala okuwandiisibwa kati twali tulindirira okulaba nti campaign zitandika nga amaze okuwandiisibwa kuba pulezidenti okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Twali tulinze campaign ziddemu zitandike naye nga campaign tezinaba kutandika butereevu. Yakwata ekkubo ne ttiimu ye ne bagenda mu bitundu by'embalala ne baggulawo woofiisi naye mu kugenda tebalina muntu yenna gwe baanyega nti bannange tugenda kujja embalala tugulewo woofiisi. Tebakinyegako era NUP yakinyegako nti pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu mbalala. Nedda. Era baagenda mu kasirise ne batuuka ne bagulawo woofiisi n'abantu abatono be bali bategeezezzaako ate n'abo era bakitegeerako nti mu kitundu mwali azze nabo ne bajja ne babeegattako ku woofiisi ezazimbibwa embalala ezaali ziggulwawo ne babeera nabo. Wabula information yagenda etambula nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbalala mwali. Abantu bwe bakimanyaako ne bayimira ku makubo era bwati bwe bamala okugulawo woofiisi n'ebirala n'empiteekateeka zonna nga bwe zaatambula ffenna twazirengera bulungi nnyo ku mikutu emitimbagano. Twazirengera bulungi nnyo kubanga ye buli waabeera ttiimu ye y'amawulire ebeera live ebeerawo. Bwe bamaliriza okutongoza woofiisi abantu bajja bamugoberera. Abantu babasanga wabweru nga bajjudde ne bajja nga batambula ku street yonna we baayita okufuluma mbalala wonna ng'abantu bamuwuubira musanyu epitirivu mu bungi obuyitirivu. Naye nga jjukira nkugambye nti mu kugenda embalala tebategeeza abantu tugenda kujja tugulewo woofiisi. Tebalina n'omu gwe baategeeza wabula singa baali bakitegeezezzaako nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu mbalala olunaku olw'enkya oba olunaku olwaleero mu mulindirire olowooza kyalibadde kitya ku bungi bw'abantu abalabika ku lunaku olwo nga amaze okugulawo woofiisi abamugoberera paka okutuusa okufuluma mbalala ng'abantu bamulindiridde. Kyokka ate era si mu mbalala mukka era twajja tulaba yonna yonna lya Ntonde kujja Kuyitamu kujja Masaka nti abantu babeera ku kkubo okutuukira ddala weeyitiramu obudde obw'ekiro ng'abantu bamulinze ku makubo olw'ensonga bali bakizudde Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mbalala era ng'ali mu kuvaayo n'olwekyo ne bamira ku kkubo okusobola okumubuubira n'okumwaniriza oba n'okumubuuzaako embeera yonna yonna nga bwe yalaba. So kino kyakuddamu eri muganda wange yambuuzizza n'aŋŋamba nti kale yonna 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 atambudde naye kati embalala gye bagamba nti Mwami Museveni gy'asibuka n'abakulembeze abalala bali mu gavumenti ng'aga nti oba oliawo yo talinayo obuwagizi naye nkulaze nti yo nayo alinayo obuwagizi olw'ensonga yali agenzeyo nga talanze. Kakati olwo kinaabeera kitya kubanga deeti zibeerawo ti kunaku bwe ruti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera embalala gyagenda okubira campaign ze essaawa yonna agenda kugendayo. Kakati olwo kinaabeera kitya? So kyetulinzaawo okulaba embeera nga bwenaaba naye nga abaana beerira bataddewo embeera olunaku olwaleero ng'embeera eyateekebwawo ebusiya mu kumwaniriza n'okumubuuzaako ku makya bwe bamusanga ku wooteeri n'olunaku olwaleero era bwe kibadde. So n'olw'ensonga eyo embeera bwetyo bweri Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne bakubye campaign yonna gyabadde olunaku olwaleero bamwaniriza bulungi nnyo era abantu babaddeyo mu bungi nnyo era message n'agiwa nga bw'abadde agiwa ebbanga lyonna era nga bw'abadde alambika ensonga ze era ne mu lunaku olwaleero erira era bwagezezzaako okuzirambika byonna n'abyogera ebyo byateekerateekera oba byateeseteese okukolera eggwanga Uganda singa n'aba afuuse pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda. So akyatabaala amambuka sayidi eyo ng'anoonya obuwagizi n'akalulu akyatabaala wano na wali era nga tusobola okuba nti nno obuwagizi n'amaanyi na byonna bijja kweyongera okwawukana ku ndowooza ezo ezibadde zoogerwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina buwagizi talina maanyi sayidi eyo ez'omu mambuka era nga bwetwogera essaawa zino nti ekyo amaze okukiraga. Kale embeera bwetu bwebadde mu bitundu by'e Masaka eyo Kakuuto kyotera tulaba nti nno ekakuuto omukulu Geoffrey Lutaaya ye mubaka wa Parliament aliyo era yeesimbyewo
era ye incumbent ali ku tiketi ya NUP essaawa zino. Naye waliwo omukulu gwe bayita Kaka Ismail Lubega. Kaka Ismail Lubega mu 2021 mu kaluka 2021 yesimbawo, naye yesimbawo ku bannamunigina, tewali kibiina kye yajjiramu. Kakati wetogerera essaawa zino yajjira mu kibiina kya NRM, era ng'agamba nti mu kuyita mu kibiina kya NRM mwagenda okuyita okulaba ng'amega Geoffrey Rutaaya akutte tiketi y'ekibiina kya NUP. Kakati ki ekyabaddewo? Ekyabaddewo olunaku lwabadde lwajjo, ekyabadde olunaku olwajjo kwe kuba nti no babadde mu campaign, ttiimu bbiri zasisinkanye, ettiimu eya Geoffrey Rutaaya ne NUP ne ttiimu ya Kaka Ismail Lubega owe NRM basisinkanye bonna nga bakuba campaign. Ttiimu ya Kaka yabadde inawe stages weyimiridde, simanyi babadde bali mu kweteekateeka era balaze essanyu ppitirivu nnyo nga ttiimu ya Geoffrey Rutaaya eze ya People Power nga bebaga nti People Power our power, ne ttiimu ya Kaka neyegatta ku ya Geoffrey Rutaaya nabo ne bawanika nga bwe bayimba nga balaga amaanyi. Kino kiraga ki? Bw'otunulira ekintu kino tolina kusanyuka busanyusi kugamba nti bano basanyuse olw'okuba basinkanye ttiimu eno, naye kirimu ekyokuyiga era kirimu n'akabonero ke bagamba akatalabika. Akabonero akatalabika ke kaliwo ke njagala okulaga, ke kokuba nti nno abantu bagenda okuwagira NRM nga bibiseera byogerwa ebbanga lyonna nti bagenda okugiwagira oba bagenda okuwagira abantu abeesimbe mu NRM nga tebagenze na mutima, wabula nga bagenze olw'ensimbi n'ebyo ebibasuubizibwa omuli ensimbi, ebyokulya n'ebirala ebifaanana kuba ebityo y'ensonga. Lwaki? Nti ebbanga lyonna tuzze tulabako abantu ab'enjawulo, nti osanga oli nga bagenze mu kampeyini za Mwami Museveni, katugeze eno nga ku kisaawe Kololo, tinewekanga ng'oli nga mukulu giwedde oli n'agamba nti nze wadde lwa kwambala t-shirt eno naye nze ndi wa NUP manyi g'abantu, NUP nze ndi wa NUP eno tubadde tugenze kunonayo kasente. Era tuze tubirabako ebbanga lyonna nti ng'abantu ab'enjawulo bavayo nga bagamba nti nze eri sibadde olw'okuba nti nze ndi waayo naye nze ndi weeno eri ngenze kunoonyayo kyakulya. Era abamu nga batya n'enjogera ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayogera emabegako keeyo n'agamba nti ssente bwe bazireeta muzirye naye mukole ekituufu. Bwe baleeta ssente ez'okugulira mu kalulu oba mu kampeyini, ssente zirye tozigaana, naye wali mu bokisi kola ekituufu, olw'ensonga mu bokisi wali obeerayo wekka, teryakugoba, teryakulaba, agenda kuvunaana ti nakuwadde omutwalo, nakuwadde ebiri gyange lwaki tompadde kalulu. So n'olw'ensonga eyo abantu bonna bazze balabwako kati nga kino ekyalabiddwako ekya Geoffrey Rutaaya mu kampeyini za Geoffrey Rutaaya oba mu kusaggula obuwagizi wonna wali mu kakuyege mpolampola newankubadde tebanaba kutandika butereevu naye kakuyege agenda mu maaso batyo mpolampola. Kati nga kakuyege byalabiddwako owa Geoffrey Rutaaya ne basingana ne ttiimu ya Kaka Ismail, ate abakaka bambadde t-shirt z'NRM eza Kaka ne balaga nti babonga era bawanika n'ebikonde nogamba nti People Power our power, People Power our power, our power People Power. Kiraga nti oba oli awo bano bagendayo kukolayo kasente so si lwa mutima gwa kitunga bona agamba nti nze ekibiina kyange nkyagala ku mutima, nze omuntu wange owa NRM mwagala ku mutima, wabula bagendayo olw'ebigenderedwa byabwe. So embeera bwetyo bweri side eyo bweyalabiddwako ekakuuto embeera bwetyo bweyalabise. Kati embeera nga nyitadde ku mabbali twalabyeko omukulu Nkeretanyi ono wetwogerera essaawa zino nakoze naye interview olunaku lwabadde lwa mukaaga era interview kweri ku mukutu gw'emboozi mu UG guno gwennyini asobola okuginoonyaako awo nolaba bitwayogedde twakonye ku nsonga nnyingi nnyo. Butya bwajja mu byobufuzi ebyekalungu East na ebyobufuzi abitandika ddi, biki byasuubiramu, biki byagenda okukola,
n'ebirala byonna singa n'abatuse mu parliament kubanga yalina kaadi ya NUP essaawa zino era nga kaadi ya NUP eyo yagijja ku mukulu Honorable Katabazi incumbent essaawa zino aliyo newankubadde nti nno Honorable Katabazi yagamba nti Nkeretanyi ne babona bamuwadde kaadi ye tajja kwesimba okuba namunigina era n'agamba nti ng'omusajja ayagala ekibiina kya NUP ng'omusajja omu ow'enkizo mu NUP yagamba nti singa bana ba NUP temuwadde kaadi tajja kwetantala kwesimba okuba namunigina naye kuva lubaawa Nkeretanyi kaadi omukolo nazaali ebigambo bye era yeekyusizza wetogerera essaawa zino yamaze n'okwewandiisa yeewandiisa era agamba nti akalulu akalemeddemu era yavuddeyo n'agamba nti nno ye bakulembeze be NUP oba NUP si ye mulonda kumutwala mu paalamenti wabula abantu be bamulonda okumutwala mu paalamenti y'ensonga lwaki yakomyewo mu kalulu avuganye naye nga jjukira nga bwe nkugambye nti yavaayo n'alayira n'agamba nti okufa n'obutanyagwa tajja kujja mu kalulu singa bana batabamuwadde kaadi kati otogera essaawa zino agamba nti yazze era mu ebyo byagamba nti yazze kwagatta n'okwogera ebigambo ng'alaga nti Nkeretanyi gwe bawa kaadi essaawa zino amwesimbyeko alaga nti omusajja ono mubbi era mbu ne kooti ne poliisi zimunoonya mukulu obubbi omukulu ono nga yayogera omukulu Katabazi yabyogera ebyo byonna kakati omuntu asobola okwebuuza ekibuuzo kino nti ddala omukulu n'ebigambo byayogera abyogera lwakuba Nkeretanyi amwesimbyeko yamuggyako kaadi oba abyogera bantu beebuuza nti abyogeza ku lwa mutima ki abyogera ku lwa kibiina abyogera ku lwakuba Nkeretanyi yamutwalako kaadi abyogera mu lwa bulungi oba abyogera ku lwa bubi era nga beebuuza nti bulijjo ng'abadde tabyogera okusinziira ku interview gye nakoze n'Enkeretanyi ye yategeeza n'agamba nti omukulu ono ekimusumbuwa kwe kuba nti nno yamulaga obuvumu obw'okumuggyako kaadi ng'alaga ebyo byatakoledde bantu kubanga ye agamba Nkeretanyi agamba nti Katabazi namulabula ne mugamba nti ssebo wakwata kaadi ya NUP era gwe honorable gwe mubaka wa parliament aliko bino byonna bimugambira wa abimugamba nga bali ku graduation ye bwe yatikkirwa okuva e Makerere University nagamba nti bino byonna mbyogera naye singa n'abatukoledde bantu nja kujja nkwesimbeko mu NUP mwennyini era kaadi njikugyeko njitwale olw'ensonga abatonda n'abato bakoledde nibo nabo bakoledde tojja kuba buzibu bwonna era sirijja kakati Nkeretanyi bwe yatuula n'akola assessment ye agenda okulaba nga omukulu ono Katabazi nga takoze bulungi kimala nga bannakalungu tabaweereza nga bwateekeddwa kubaweereza kubanga yali yamulabula namugamba nti bw'otabaweereze bulungi nze ŋŋenda kujja kakati bwe yalaba nga tabaweereza bulungi kwe kujja era n'ateekawo embeera yonna n'amaanyi gonna kwe kulaba nti kaadi yagifuna kakati omukulu n'agamba nti omusajja ono Katabazi okutambula eyo yonna nga amusibako ogw'obubbi amusibako ogw'obunyazi akulembeza ekyemisango gye agamba nti byonna obusungu buva wano kukuba nti yajja n'amukwakulako kaadi era agamba nti lwaki tayogerayo birala oba oli awo ebibi oba obukyamu bwonna lwaki akulembeza kya bubbi ate oba oli awo ekitali kituufu kale no yagamba nti waali nnyo atatidde tewali kijja kumuyuuza ŋŋamba Nkeretanyi agamba waali kubeera nga yeŋŋanga omukulu ono Katabazi ate era n'omukulu bamulanga Kisempija minisita kubanga abasatu abo be bali kumbiranye abesimbyewo bali bana naye abasatu abali kumbiranye kwe kuli Katabazi incumbent essaawa zino aliyo nga naye munakibiina kya NUP ate ng'era bwe tugendera essaawa zino alabika nga takyali munakibiina kya NUP olw'ensonga nti amateeka mu NUP gagamba nti singa kaadi bagikuggyako ne bagiwa omulala naye gwe nojja ne weesimbawo olw'empaka nojja ku kya independent kitegeeza nti nno ekibiina oba okyabulidde kubanga oba okiriddemu olukwe kuba kulya mu kibiina lukwe kitegeeza nti enkolaganayo n'ekibiina kya NUP ebeera eweddewo kitegeeza nti essaawa zino okuggyako nga Katabazi avudde mu kalulu lwaki asobola okubeera nga akyali muna NUP naye singa nasigala nga kasigaddemu n'avuganya
ne bwana abawangudde ne bwana batawangudde kitegeeza NUP aba yagifuluma abatakyali muna NUP olw'ensonga nti yamenye etteeka lino erya singa kaadi baba tebagikuwadde toteekeddwa kugenda independent. Kakati abantu abo basatu nga bwe nkugambye incumbent Mukulu Katabaazi Nkeretanyi essaawa zino n'omukulu Bamulanga Kisempijja essaawa zino be bagenda okubbinkana. Bamulanga Kisempijja ye yagire ku kaadi ya NRM. Kakati betulinze okulaba ani anaatwala ani anaameggaani naye okusinziira ku bigenda mu maaso n'ebirabwako kiraga nti omwana ono Nkeretanyi ku ground akyaliwo amaanyi era olw'ensonga nti abantu bamukkiririzaamu nnyo ye olw'okubalaga obusobozi bwe olw'okulaga bannakalungu obusobozi bwe y'ensonga lwaki essaawa zino akyakutte Kalungu n'ebitundu 85 ku buli 100 eri abo abamwesimbyeko era bavuganye nabo mu kaluka Kalungu esaidi eyo. So era nekisinza okumuyamba nti muvubuka muto bw'otunulira abantu bayisimbyewo nabo bw'otunulira Mwami Katabaazi bw'otunulira Bamulanga Kisempijja bw'obateeka abasatu n'Enkeretanyi olaba nti Enkeretanyi mwana muvubuka muto obwongo bukyasaza muvubuka wa maanyi muvubuka olaba nti ebirowoozo bye n'enteekateeka ze eri abantu b'e Kalungu n'ekibiina kye NUP negwanga lino okutwaliza awamu olaba nga alina ebirowoozo ebirungi olaba nga ali vibrant olaba nti abavubuka asobodde okubasika okusobola okubeera nabo wamu ab'e Kalungu okulaba nga atambuza Kalungu nga etambula bulungi nnyo n'okusinga oba oli awo nga bwebadde. Ate bw'otunulira abantu bano nti waliwo bye batasobola kukola olw'ensonga nti bo emyaka gyabwe gigendereredde. Okitegeera sigamba nti nno omuntu omukulu abatasobola naye bw'otunulira Uganda nti generation eno okusinga y'abavubuka ate abavubuka okusinga be basinga okusuula akalulu bw'otutunulira essaawa zino nti ekyo kimuyambyeko nnyo okulaba Nkeretanyi nti akwata abavubuka abeera nabo atambula nabo n'okubeera nga bamuwa obuwagizi obw'amaanyi saidi eyo e Kalungu. Era eriyo n'abantu abamu bwenzira ku kya generation eno eri abantu abamu b'owulira oli n'akugamba nti Mwami Bobi Wine tanyonyodde bulungi bintu eri bavubuka. Okitegeera nti Mwami Bobi Wine yali badde akola kino, Mwami Bobi Wine yali badde nga campaign azikubira mu suuti zokka, Mwami Bobi Wine Robert Kyagulanyi president yali badde nga tadduka n'abavubuka abo. Abantu abamu bana kibatategeera nti generation eno ndalamu nti okusingira ddala Bobi Wine nti newankubadde nti abantu abakuze mu myaka abeetaaga nnyo era abaagala nnyo naye bw'otunula generation eno nti yabavubuka era Bobi Wine president ateekeddwa okukola ebyo ebitukagana n'abavubuka, ateekeddwa okwogera olulimi abavubuka lwe bawulira era lwe bategeera, ateekeddwa okukola ebyo ebisalawo eri abavubuka. Kankuwa ekyokulabirako nti kampeyini za Mwami Museveni tuzirabyeko, ezimu afunyeyo abantu, ezimu kampeyini zakubye gyabadde, naye nti bw'otunulira vibe ya kampeyini ze, kubanga kampeyini ze tezibeeramu bantu bakadde bokka, n'abavubuka babeerayo n'abakuze emyaka babeerayo, naye nti bw'otunulira n'abayimbi baba bayimba bano baliri pazo era baswadde nnyo, baliri pazo ba Eddie Kenzo omusajja wa maanyi mu Uganda wano teri siroza nti eri omuntu wa bulijjo atamanyi Eddie Kenzo naye otuuka nga kampeyini teziri mu vibe nti olw'ensonga tewali waateekawo mbeera omuntu gwe bafulontinze Mwami Museveni takyasobola kwewuuba, takyasobola kunyeenya namu, vibe gye yabeera nayo mu G2000 takyagirina. Ti omusajja akaddiye bamuleta buleesa awo ne bamuterawo akatebe n'ayimira n'ayogera bigambo 2 3 4 5 10 n'avaawo n'ajja motokayi n'agenda. Okitegeera ti naye Kyagulanyi yonna gy'avudde okuva bwasimbudde waba yasuze oba Wakamagere oba ku kitebe kye NUP oba kuva ku woteeri gye yasuze kati nga bwe yasuze erira nti kasita simbula bwate ekigere okuva mu room vibe etandikirawo ekitali ate ku Mwami Museveni. Okitegeera kati n'olw'ensonga eyo nti Mwami Museveni tayinza kukwata nnyo bavubuka kubanga byayogera byazayogera ebbanga lyonna, tewali mbeera gy'ataddewo eri bavubuka
kakati Kyagulanyi Ssentamu yazza gamba nti abavubuka njagala batwala mu nsi nsuubize era nabaterawo vibe nayogera ebigambo byebateekeddwa bo byebaagala byebateekeddwa okuba nga bawulira ng'abavubuka kubanga ba generation ye. Kale no n'olw'ensonga eyo ebyo nambadde ku Nkeretanyi nti Nkeretanyi ekigenda omusobozesa okuwangula akalulu kano era nekimwadde nnyo amaanyi olw'ensonga nti bw'otunulira abantu bano ababiri mwami Sempijja ne mwami Katabaazi bw'obatunulira abo abakulu ababiri bakulu ndi bw'olaba generation y'abavubuka bagenze bagivaamu era bw'olaba ne bye boogera nti oba oli awo ennimi zaabwe n'enjogera zaabwe tezikakinga apu nnyo n'abavubuka nga bwe kiri ku Nkeretanyi nti Nkeretanyi ye muntu gw'olaba n'omusanga ng'asamba omupiira n'omusanga ng'abuukabuuka n'omusanga ng'adduka n'omusanga ng'ayimba ennyimba za Kyagulanyi arapinga azivaibinga okitegeera ate mwami Sempijja kyatasobola kukola oba mwami Katabaazi kyatasobola kukola naye nga ate Nkeretanyi yabikola kati abavubuka abalina ennamba ennene mu kusuula akalulu n'obuwagizi era nga bebasinga ne mu kampeyini zetulabyeko nti ebyo bye baagala kitegeeza nti Nkeretanyi ayogedde olulimi lwabwe kakati bwe batojja mumusobola mu kalulu ne bwoba oyagala nnyo abajja kakkuba n'ennyinde kusiiwe. So n'olw'ensonga eyo kyekigenda okubaira nga kisobozesa oba kyekiwadde ennyo obuwagizi omuvubuka ono Nkeretanyi saidi eyo Kalungu. So embeera bwetyo bweri so kati tulinze okulaba ani 2026 tulabe embeera nga bwenaaba. Nze Geoffrey Mayanja webale kumpuliriza webale kundaba kwagaliza kaseera kalungi. Bye. Today, the whole day we are with you, I am with you. We shall first go to Lira district and we talk to the people there, and after we come back to the city.